Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu Show chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu, muwulire alina ensonga. Okay, nkwaniriza njagala ko bazo kubango twegaseko olunaku olwaliro gyosinzira okubeera ng'otulaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Wiiki bwetyo bwetandise, njagala kubeebaza abali mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo nammwe abali wabweru wa Uganda abalina okusomozebwa okutali kumunja kubasaasira ate abalina obuwanguzi obutuukiddwako njagamba nti muyogeyoge. Olugendo lubeera luwanvu okuva ku ddaala erimu okudda ku ddaala eddala naye bw'oba ng'osobodde Mukama ng'asobodde okuvuunusa n'akutuusa ku by'obadde oyaayaanira olina okufukamira n'omwebaza nti Mukama weebala okuba ng'ongemulidde, weebala okuba ng'ontuusizza ow'endi ku lwaliro. Kyokka era nkujjukiza nti komaze okutuukawo kaakati ate by'oyaanira ebirala bigenda kujja. Lwe lujjegere mwe tutambulira olw'enkulaakulana nti buli ky'otuukako kikutwala ku ddaala eddala. Bw'obeera okyalwana ng'ogamba nti ye Mukama waakiri nzija mu kano akanyumba nsobole okufa ku ssente ezipangisa ennyumba enneneko, abeera yaakagikuwa ng'ogisuze munogaa naye Mukama wandi nzije mu jjoogo ly'obupangisa waakiri nfunire akapoloti mmanye nti konkayina, Mukama ng'akakuwa. Oluba okufuna akapoloti wayitawo ebbanga ttono ng'omaze okumubaza ng'omugamba nti Mukama akapoloti wakampa naye Mukama mpa obusobozi obuzimbamu akayumba nange mbeereko n'ewange ne bw'onampala omwezi ejja kummala ne bwe naasula nga nteekako kitundubaali kijja kummala. Obeera waakagifuna ng'ozimbye olumu ogenda okuyiwa amatoffaali basima omusingi ti mulindemu tusime gwa bisenge bina. Okiwulira ng'ositula akayumba mpola mpola okatuusa oga nti ne bwe naatuuka Mukama ku madirisa nja kuba mmaze. Ng'otuuka ku madirisa ng'oga nti Mukama weebale, obadde mulungi gye ndi. Otuule waka wiiki egi ng'oga Mukama enkuba egenda kujja, akayumba kange kagenda kuyiika, waakiri nnyamba nkayiwe ringi bbiimu. Ng'okayiwa ringi bbiimu ng'oga nti Mukama ennyumba wagimpa neeraba, mpa obusobozi waakiri etuuke ku olupuleeti ngisereke manye nti kale ngiserese. Olugwira oti nga Mukama akuwa obusobozi ogisereka. Naye jjukira gye watandikira mu kwagala kukyusa ennyumba gy'opangisa. Mukama oluba okuwa obusobozi obugisereka era ebirowoozo bikomawo n'okwegayirira Mukama nyamba njigale. Waakiri mu madirisa n'ateekamu ebipapula naye nga njiggadde Mukama, nga Mukama akuweeza enzigi. Oluba okuweeza enzigi nti Mukama laba ekifuufu wansi, kale wadde byonna biganye naye mpa akasente njiwemu wano waakiri kikokoto, n'asula ku kikokoto. Mukama ng'ez'enkokoto akola ki? Azikuwa. Era ng'olajja noga nti Mukama ez'enkokoto zimpadde naye Mukama akapulasita Mukama akapulasita waakiri akapulasita eza langi zinajja luvannyuma naye akapulasita. Nga Mukama akuweeza akapulasita okitegeera aba yakakuweeza akapulasita ng'oga nti Mukama eza akapulasita wazimpa naye Mukama empewo enkommonta. Mukama mpeeza endabirwamu ng'eza endabirwamu azikuwa. Olugira weebakamu bbiri ng'olengera ebibaati n'agati gawaseresa ng'omuga nti Mukama luli kyanga nange akayimba kange kakoze siiringi, ng'akuweeza siiringi. Oba omaliriza bw'oti olaba ng'ebiwedde ogenda okuwulira nga waliwo ekibulawo. Mukama nkwegayiridde nange akayimba kange nkasibe ku butayirozi. Mukama mpeeza obutayiro ompe n'ez'akalangi Mukama ne bwe naasigako kano nga si kabeeyi nnyo. Mukama ng'azikuwa, ng'akuweeza tayiro, ng'akuwa n'ez'akalangi. Obeera weebase essaawa 6 ogw'ekiro ng'otandika okuwulira abantu abatambulira ku lubalaza lwo ng'oga nti embeera eno evudde ku kintu kimu, butaba nakikomera. Kati bayita wano bayita ku lubalaza kwennyini. Mukama mpa obusobozi waakiri nzimba akakomerako kane bwe kutaabeeko luggi.
nga Mukama akuwa sente z'akakomera ng'ozikola ki ng'okazimba oluba okazimba weebakayo emyezi egi ng'ate Mukama omuttukiza nti Mukama oluggi lwa geeti Mukama wadde nasiba naye ate era bayingira wadde kabodaboda kange kayingiza naye ate kyangu okukafulumya waakiri oluggi nga Mukama oluggi alukuwa Mukama takoddowalirangako muntu amusabye oluba oddukuwa nga Mukama omujjukiza ebweru nti Mukama nakakola akayumba kange munda naye abakayitako balowooza kiŋŋaŋŋalika ebweru nawo nkakube ka plasita nkasiige ne langi ng'azikuwa oluba okumaliriza oti ng'ate omusaba eza peeva owulidde ebbanja Mukama lye tumutambulizamu buli kyofuna olowooza kyekisembyeyo buli kyofuna olowooza kyekisembyeyo naye nga kw'okubanja kusigala kutambula n'olwekyo buli bw'otuuse weebaze Mukama naye njagala kugamba nti olugendo okyalina lungi olw'okutambula naye mu lugendo lw'olina olw'okutambula ogenda kusanga ebisoomooza bingi obulamu bwo bangi boolese emabega bagenda tandika okwogerera amafuukuule gw'olya naye ne gw'onywa naye ne gw'otalya naye agenda kuba akumanyi abantu balina endowooza nti we baatumanyira bakyatumanyi nnyo abantu bangi abaakulabanga nga tolina kyoli kati Mukama alina waakutuusizza bo bakyakulabira mu kilaasi eri y'ensonga lwaki gamba nti sittima naye buli lugendo olw'otambula buli siteepu gy'otuukako olina okgenda ng'owandagaza waliwo abalina okuva mu bulamu bwo obeeko abalala bw'osigaza mu bulamu bwo ofune abapya otambuleko lw'otambuddeko nalwo ojja genda okwekanga abantu be twegomba abali waggulu okutusinga be baatandika nabo ekinene ennyo bw'aba yatandika n'abantu 100 kube yatandika nabo ayinako ogwo era ogenda okulaba nti oyo baludde bonna oyo baatandika bonna ngaga nti ate oyo munnange namusanga ku ddala lya 5 okitegeera nga ku ddala erisooka gye yatandikira gy'alina be yatandika nabo naye akasengejja kaabasuula awo we baalina okukoma omulabidde ku ddala lya 20 tomanyi byayiseemu mu kusooka natunuliranga abantu nembeegomba ne ŋŋamba njagala kubeera ng'abo naye natuula ng'ewaka ne neebuuza nti naye nze ayagala okubeera nga gundi tekijja kusoboka lengera gy'aliraba wendi nali neerabidde nti akakodyo kali kamu kwe kwefumiitiriza n'okulowooza amaddala ge yayitako okutuuka awo waali oli ku ddaala lisooka omuntu gwegomba ali ku ddaala lya 50 togenda keera ku makya obeere nga ye wabula olina okutambula amaddala nga bwe yagatambula olina okutambula amadaala nga bwe yagatambula ndi mugumu era ndi musanyufu nti bwe nabadde eggulo olwaliro si bwe ndi ekyo buli omu kyalina okukolerera tofa ku sipiidi gy'otambulirako bw'onaayagala okutambulira ku sipiidi ennene ojja kutomera naye ekikulu mu byonna kwe kukkiriza nti bw'obadde eggulo olwaliro si bw'oli olinako w'otuuse naye mu lugendo lw'otambula muganda wange ogenda kusanga abalabe ogenda kusanga abakuba ogenda kusanga abakusaanyaawo abeetegefu okusaanyaawo oligaseyo naye nga mu kusaanyaawo oligaseyo tebalina kye bafunamu wabula baagala obafaanane abandi tebaagala obatuuke njagala okusanyukira babboosi nga walina omukozi wo nga kati ali waggulu yakulaakulana ng'okyalina essanyu gy'ali batono nziramu njagala okusanyukira babboosi nga walina omukozi wo nga gwamukozesa nga kati yakulaakulana Mukama yamukwatako naawe gw'osinza Mukama yamukwatako n'akyusa obulamu bwe era nga omwenyumiriza munoga nti mu bantu bonna be naabadde nabo oyo yakulaakulana Mukama akubise mu by'obugagga by'emirundi bufukunya kubanga babboosi abali mu ttuluba eryo batono omuntu bw'akozesa olwaleero alowooza nga bwe yakkozesanga nga bwe walombanga gy'ali n'enkya bw'onaabeera neva kubanga naawe boosi akozesa bano waliko omukozi lwaki tetulina kukkiriza mu Katonda gwe nga bw'olowooza nti omuntu gwe wakozesanga olina kusigala nga omukozesa jjukira nti waliwo abakukozesanga naawe nga kati obasinga gwe lwaki olowooza olina kusinga businzi tosobola kusingibwa oba okwenkanibwa lwaki tumakinga God small lwaki tunafuya amaanyi ga Katonda
Abantu bangi tuli mu mbeera gye tutambuliramu kubanga tunafuya amaanyi n'obusobozi bwa Katonda mu mbeera yate bisoboka. Si mu Uganda naye mu Africa mwe muli ng'omukazi avuga emmotoka ey'ebbeeyi yeetunda. Mu Uganda mwe muli ng'omukazi atambula eŋŋendo empanvu okufuluma ennyonyi atazivaako, oyo agenda kwetunda. Mu Uganda mwe muli ng'omukazi okubanga alina kalina eyiye ng'asula mu nnyumba ye ya kalina olw'okuba tomanyi bbaawe, oyo yeetunda. Mu Uganda mwe muli omukazi nga bw'okeera ku makya n'omusanga ng'obulamu bwe bukyusa okusinga bwe bwabadde eggulo, oyo alina ebirala by'akola, tatukola mulimu ogwo. Mu Uganda mw'osanga ng'omusajja oba omuvubuka omugagga avuga emmotoka ey'ebbeeyi bw'atabeera musiyazi abeera akukusanjaga, bw'aba takukusanjaga bakeera ku makya ne baga nti ezo sente si zize. Ayina ebikazi ebigagga ebweru ebimuteekamu ssente n'owulira obusirusiru obuwumbatuutu. Nga mu kika kyo bameka abaagaggawalira ku ssente z'abakazi b'ebweru? Nga mu kika kyo abakazi bameka abaagaggawalira ku ssente z'abasajja b'ebweru? Ensi ebaleka. Ate gano ge mazima. Mulimu abantu nga levo gy'oliko toli wate ku disikasinga muntu. Omuntu akubise emirundi 10 tomu disikasinga kubanga toli mu bulamu bwe tobutegeera na butegeera. Programu eno ejja kuba ya njawulo naye ge mazima agakaawa. Bw'obeera ng'oli mukazi oli eyo okyalwana okyasibirira na katogo, oli mu kudisikasinga omukazi alina emmotoka 4-5, okyalwana na za bupangisa osula mu nnyumba ya mitwalo 25, osula na bintu, oli mu kudisikasinga omukazi alina kalina ya myaliro 4. Wangi tojja kukyusa bulamu bwo okujjako ng'omaze okukkiriza nti bisoboka. Tojja kukyusa bulamu bwo okujjako ng'omaze okwebuuza nti abo abaabikola baabikola batya. Naye bw'ona alowooza nti byangu bijja kulemerera. Olowooza otya nti byangu ng'okedde ku makya n'osinika amannyo ng'olowooza nti buli mukazi omugagga atunda mubiri gwe. Mpaayo abagagga 10 nga bakolera ku sipiiki. Mpaayo abagagga 10 abakazi nga bakolera ku mabiito. Mpaayo abagagga 10 nga bakolera ku daido. Mpaayo abagagga 10 abakazi nga bakolera ku dancers. Mpaayo muganda womu gwoweerako obujulizi nga mugagga nga yali yeetunda ku dancers. Omulina. Mpaayo baganda bo 2 abagagga nga sente bazijja mu kwetunda Malaysia na Philippines na Dubai. N'otunuulira n'omusajja omukulu alina ebirevu bimeze n'envi. N'otunuulira omukazi omukulu otuuse n'okuzukuzu. Omanyi tulina bye twagamanga nti okuze otuuse n'okuzinga omulambo. Omanyi waliwo emyaka nga tegikyatya na mulambo nga bwafa okusobola okuguzinga. Okuze otuuse n'okuzinga omulambo naye ng'obulamu bwe okyabutambuliza mu kuvevenga nga buli akusinga alina kyaba ayiseemu. Bw'oba odibidde ku lujja n'olaba omuwala afumbiddwa, ab'omunnange beetega abasajja. Stupidity of the highest order. Bwe mubeera mu kampuni n'olaba muwala munno yaguze emmotoka n'otandika okusinika ebinnya ebyagegera, nze awo sijja kutuukawo. Ab'omunnange bazijja mu basajja bannaabwe, mugenda kufiira mu mbeera eyo gye mulimu. Y'ensonga lwaki omaze emyaka 10 mu kampuni eyo olemeddwa okufumbirwa, tolina ky'olina okuggyako okugeya abakulekawo. Era nakibagamba before naye mbagamba nti mu bulamu bw'ensi eno ekikulu si ly'ebbanga ly'omaze mu kampuni eyo, naye ekikulu ye achievement gy'olina mu bbanga ly'omaze mu kampuni eyo. Mbawulira bangi nze gwolaba abajja be bandekawo naye abakulekawo era nga bwe bajja ne bakuleka mu kifo ekyo era bwe baakuleka ne mu bwavu bwo. Otuuka akaseera ng'emyaka gikuswaza okuba ng'oli mupangisa ng'otandika okudownloadinga ebifaananyi ku internet n'otandika okubyetuuma. Oli bwakuyita ku pate y'okuyingira ennyumba ye goga wazimbye bulungi nange ndi mu kuzimba kalina neeyo. Stupid. Buli akuyitako n'otandika okunoonya kati yazifunye atya. Buli akuyitako n'otandika okunoonya asizize nti ate munnange tebibulwa abagoberezi. Lwaki? Kubanga abali obubi mu nsi yonna ffe bangi.
abali obubi mu nsi yonna ffe bangi. Kati yensonga lwaki bw'osanga abali obubi oba ali obubi nga creatinze ekiboozi afuna abagoberezi bangi okusinga oyo ali obulungi nga creatinze emboozi, kubanga abali obulungi mu nsi batono, abali obubi ffe bangi. Naye osabanga nnyo Mukama n'obeera mwavu wa nsawo n'otabeera mwavu wa bwongo, anti ofa obonaabona. Nze nagamba omwana muyina ebbanga lyonna lye mulabye yeetuumye obufumbo, yeetuumye embaga, yeetuumye emmotoka, yeetuumye amayumba. Buli muwala munna ayanjula nti neeyange ejja, amanyi n'ogenda ne yeegezaamu gomesi. Buli atuuse emmotoka ewaka nti nange enjireeta eri ku gundi ku mmeeri. Buli azimba akayumba ke nti wazimbye bulungi nange ndi mu kuzimba eyo, ninayo obuyumba bw'abapangisa. Kigenda kuswaza gwanyumya olina obuyumba bw'abapangisa nga bategedde omuzigo mw'osula, tolimbanga bulamu bwo. Teweewaayirizanga bw'olaba ng'omuntu akusinzeko muge nti owange nange nkoye akazigo naye nkoze ntya. Okitegedde? Nange towalananga muntu akusinga, tewedistancinganga ku muntu akusinga, ogenda kufiira mu eyo embeera. Kyokka ate abasinga ekitukuumidde mu mbeera gye tulimu tuwalana abatusinga. Ekirwadde ekiri mu Africa bakiyita Ssi Bibye. Ekirwadde ekiri mu Africa bakiyita Ssi Bibye. Wangi ekyo ekirwadde bwe kikuvaamu ogenda kukyusa obulamu. Kyokka ate Ssi Bibye si kirwadde ky'abamufuna mpola n'abaavu bokka, n'abagagga bangi nga ssente aziina naye nga bw'alaba omulala asituse oyo ye Ssi Bibye. Ebibye bye bibye, ebyabalala si byabwe. Ebibye bibye naye ebyabalala anedda. Ate kaakati naawe leka tobanga munnange baba sirusiru batuuka n'okuvuma banaabwe. Tobeera musirusiru naawe, tobanga alengerera wano okumpi, lengerera wala n'akutuuza ku ntebe okumala eddakiika 3 akusomera. Nze gwolaba nze ebya ssente mbimanyi, ebyenfuna mbimanyi. Mu myaka 10 nti akoze kino ne kino nti beeramu amagezi naawe, toba musirusiru negasekagaseko. Naawe n'osigala gwaga nti wamma Ssi Bibye n'otuula. Ekyo ekirwadde kya bulabe nnyo kye bayita Ssi Bibye. Mu bulamu towalananga muntu akusinga, mu bulamu tewedistancinganga ku muntu akusinga. Ng'oyagala okukyusa obulamu buli muntu gw'olaba avuga emmotoka weebuuze yagifunye atya. Kale bw'abanga yeetunda naawe genda weetunde, gw'ayagala okufiira mu bwavu. Gw'ateetunda n'ode yeetunda omusinga ky'okuggyako okubeera mu gateeteeyi aga Max. Kyekyobugagga ky'olina n'agatishaati agaliko ebifaananyi bya ddole, bye by'obugagga by'olina. Nze banaku sizirya, ezo sisobola zirya. Abo bolaba bagende tolinnyanga ku nnyonyi, tomanyina ku internal affairs, tolina passport, onyumya emboozi z'abeetunda Malaysia. Toyina kyolina, toyina kyabugagga, ekyobugagga kyolina bulamu bwo naye nabwo bukutte ffa. Okira otugubadde osiba otugubadde. Embeera ekunyiza ekumazeewo, ekyamaanyi kyolina kwewaayiriza mizigo. Buli asitudde kayina nti nange nnyina gye nsitula. Maani tomanyina buloko namba, ploti namba, onyumya manyina gye nsitula. Nze nsaasira abaana bangi n'olaba omwana ow'obuwala ng'ali stress n'ebifeeriya. Bajja boogerako nnyo kubanga abafeeriya bangi. Mu nsi 90% ey'abantu nga bwe tuli bafeeriya. Nze nali neebuuza lwaki abantu abakyusa obulamu bwabwe ne balinnya ku ddala abagagga tebabaagala, kubanga ensi esingamu baavu. Abagagga tebaagalwa, era njagala kigamba nkuwa coaching. Oyagala okufuna ssente, oyagala okugaggawala, weetegeka okuba nga toyina mikwano. Bw'obanga oyagala okugaggawala, weetegeka okuba nga toyina mikwano. Era bw'otandika ng'okulaba ng'ensi egenda tekwagala, manya okyusizza obulamu. Omanye oyinza okulawo okumanya nti obulamu bwo bukyuse, naye ojja kumanya nti obulamu bukyuse ng'abamu ku baali mikwano gyo batandise okwogerera ebbali ng'omanya nti kati abo bawulira tebakyajja mu katiba kange. Tobanona,
tobanona. Ate mu bulamu teweesibangako ngoga nti ono ye mukwano gwange ow'olubeerera ajja kusuula eddalu. Oyo gw'otambudde naye olwaliro enkya bw'agamba nti siriiwo tomugamba nti ate lwaki toliiwo genda. Bw'agamba luli nti nzije ngomuka nti anga nnyina gwe ndi naye. Nze we nabeerera ngaawo ku ndi kutamadde busaabala ngaaliwo kombidu ng'avuga takisi. Naye nga kondakita agenda najja n'aginyikanaga nkya sijja gikolamu. N'amugamba tunaakola nti n'ayita sande n'agituulira. Oli wayita ennaku bbiri ng'enjala emuluma ali awo ezaaluddo ziweddemu ng'amugaa tugende tukole nti anga nnyina omulala. Bwe bulamu bw'olina obutambuza sengejja agenze tomuddira. Nakibagamba mu bulamu emikwano omuntu omutuufu alina emikwano 3. Omulya mmere ne bwakuvaako muleka agende kabeere bbaawo kabeere mukazi wo. Omulya mmere yenna kakuvaako muleka agende tonoonyanga mulya mmere. Mu bulamu olina emikwano 3. Omukwano ogusooka ye Katonda. Omukwano ogwokubiri ye gwe weeyagale. Omukwano ogwokusatu ze ssente zo. Nze mbadde ku nnyimba ez'enjawulo bagamba n'okugamba ani anaamuziika. Totambula na nkwezenge kubanga onoonya banaakuziika. Kola ebirungi. Mbadde ku nnyimba ez'enjawulo ne bagamba nti abooluganda munaatusonyiwa ku ntaana tumujja aba A+ be bagenda okukulembera okuziika. Njagala muŋŋambe yali alemedde ku gundi kungulu. Otambulanga n'emikwano 2 nga girina kigikwongerako okusinga okulowooza nti olina emikwano mingi naye ng'olina nkwezenge. Never. Anze munnange banjagala bakwagala kubanga oli mwavu. Bw'owuliranga ng'oyagalwa nnyo oli mwavu. Abagagga tebaagalwa. Ago ge mazima. Abagagga tebaagalwa. Koobeerewa. Omugagga tayagala mugagga munne. N'omwavu tayagala mugagga. Era baddawo ne bagamba jangu tunyumye ebyaffe. Abo baveeko nze nkubuulira y'omulaba nti muwadde ebbanga lyawe bweriti obulamu bwe bugenda kusaanawo. Ne biddaawo ne byegumya. Nze nnyina abantu bangi benkuze mpulira ezoyo za bisiyaga, ezoyo za luminati, ezoyo za basajja yeetunda. Naye ng'abagamba oyo yeetunda ssente z'alina za kwetunda. Ku lwaliro baweddewo obulwadde bwa siriimu bubatwala. Gwe baalangira ng'okwetunda akyali mulamu. Akyavuga zibenzi ze. Bw'olengera omusajja oba muvubuka muto ng'akoze ebibi nti awo bali mu za gavumenti. Nti oyo bamuterekamu bitereko lowooza ebyo bibye nti toba musirusiru. Ebyo si bibye. Ekyo bwe bakivaaka bolaba bunnange obalaba mubeegendereze. Abo bajjamu abaana ebitundu by'omubiri ne babitunda. Ng'omubuuze wammwe alina gwe baali baggyeemu ekibumba oba ensigo. Bwe bava ku ekyo nti oyo takumalira budde nti balina ebikazi ebweru bye bibateekamu ssente nga bwe baziteeka mu kitaawo n'agaggawala n'akuweerera. Ekiremeza famire yammwe okubeerako weetuuse kubanga temufunanga abateekamu ssente. Bagenda ku kompyuta awo ne banyiganyiga ku kompyuta ebikazi ne bijjanga gwe bwafunako ekiriwa. Gwe kompyuta togirina kunyiga kufunayo kikazi kikuteekamu ssente. Ensi egenda balekanga muli mu kuwoowoola. Owooza nze okubeera n'ezo mbeererawo. Nze okubeeramu obwo obulamu mbeererawo. Nze nkubuulire nti obwo obulamu si bubeeramu. Obwo obulamu mulowooza balina essanyu. Abo mubalaba bali mu bikomera bali mu ziikalina naye ffe abali eno batwegomba teweesiriwaza. Tewali ali mu kalina akwegomba. Mubalaba bali mu biikalina obalaba bw'atambulaawo naye ayina ebizibu. Gw'omusinga n'eddembe temwegumya. Kituufu abagagga balina ebizibu naye abagagga balina bizibu bya levo yaabwe. Abagagga balina bizibu bya levo yaabwe. Waliwo omuntu nga toli wathe kumudisikasinga. Omuntu akubise emirundi 10 obugagga tolina kudisikasinga bugagga bwe. Nkiddamu omuntu yenna nga akubise emirundi 10 obugagga tolina kudisikasinga bugagga bwe. Era nabagamba nti nsaba Mukama akukolera ekyamagero akuwa obugagga
ng'abantu bonna tebasobola bukubaganyako birowoozo ne babutegeera. Mukama asobola okukyusa obulamu bw'omwaka gumu, ensi yonna neesigala nga yeebuuza nti akikoze atya mwaka gumu. Wangi nze ekimpa essanyu abantu bonna be neegomba baali baavu. Naye kati nga temwebuuza nti omuntu eyali ku street abeera atya nga kati alina zaakeedi. Omuntu eyali ku street abeera atya nga kati y'omu ku bannayuganda basinze okutambula amawanga. Ekyo lwaki tetukyebuuza? Era olumala nga abo kati obalaba nti gulowooza aba agenze kuyimba nti ebyo bisiyaga stupid. Tukomye emboozi ez'abafeeriya bwe tuba nga tunakyusa obulamu. Tukomye emboozi ez'abafeeriya, tukomye emboozi ez'okwekwasa ng'obugagga nga buli gwolaba akyuse ntya obusi bubwe. Buli kizimbe ekyolaba ekisituze ndi kati ekyo kiraba nti eyo eriyo emitwe ena egy'abantu abo basaddaaka. Olwo baana bameka abaakasaddaakibwa? Ekikulemeza ku kagaali butasaddaaka? Ekikyakukayanya n'ebyobugagga bya kitaawo butasaddaaka? Awo zebyo sibigenderako. Nze bisobola ku ezo sente wakiri mbeera nga bwendi. Awo zaabeera nga bwali naye ng'obulamu bwasabirira ekintu eki taata afadde tugabane. Ekyobugagga ky'olina olina ndagiriro y'ewammwe, ate nga n'endagiriro y'ewammwe otubuulira wa jjajjaawo. Bwe tukubuuza maama gy'ali totubuulirayo. Ewaffe nti ewa jjajja gundi y'ewammwe, eyo si wammwe ewa nnyoko oba wa kitaawo. Twagala ewuwo. Oli mu mboozi z'amalwa. Baganda bange, njagala kugamba ekintu kimu. Buli Mukama lw'akyusa obulamu bwo weetegeke okuwulira ebigambo by'abafeeriya. Kibasinga okwagala kiri kimu, kwe kuzza emabega bakulabe ng'ofaanagana nga bo, naye nkusabira ekintu kimu tokikola. Obudde bwe bamala nga batudde mu bukuukulu badisikasinga abantu, gwe bumale ng'odisikasinga bizinesi. Bafeeriya baliwo okudisikasinga abantu, abawanguzi baliwo okudisikasinga bizinesi. Bo baliwo okunoonya ani yakulaakulanye bakubuulire gye yazijje. Gwe beerawo okunoonya product kyeriko onoonye gy'osobola ojjejja ogiguze bannayuganda. Kyekyoka tomaliranga buddeko bafeeriya kubanga bo bajja kubeerawo. Baaliwo ate era bajja kubeerawo, tebajja kuvaawo. Naye nakigambye nti bw'owuliranga ng'otandise okuwalanibwa oba ewammwe oba luddawa, manya nti Mukama atandise okusitula. Gwe sigala ku kintu ekisaba Mukama ayongere okusitula eddaala. Bw'owuliranga ng'abantu batandise obutakwagala, nga batandise okugamba kati bye byagundi, batandise okugamba tekisoboka, oyo gwolaba munnange, abo boolaba beetunda, oyo gwolaba kati olaba ekifo kyalimu nti anti ayagala manager, oyo olaba ekifo kyalimu nti ezo si zize, nteekawo n'omukono. Sebo ne bagamba n'okugamba bebanyumiza, saagala weefuule musiru. Tobeera musiru kutuuka awo n'obuuza kati kuggwa omwavu n'oli ani musiru. Nkiddemu nga mmaliriza. Toyina gy'ojja lukusa kudisikasinga muntu oba kukubaganya birowoozo ku muntu akusinga obugagga emirundi 10. Wangi toyina gy'ojja lukusa kukubaganya birowoozo ku muntu akusinga obugagga emirundi 10. Kitegeeza temuli ku levo y'emu. Okyayina olutalo olw'okulwana okumutuuka, naye ofiiringa comfortable awo w'oli, olowooza obulamu bwaggwa. Era akaseera kajja kutuuka ng'emyaka gy'olina gikuswaza okubeera ekyo ky'oli, otandika okwewaayiriza. Nkimanyi, naawe okimanyi, nti puroguramu eno ngikoledde abantu 2 bokka oba 3. Nkikoledde abo abatandise okukyusa obulamu bwabwe, si bafeeriya, bafeeriya tebasobola gyagala. Naye abo abatandise okukyusa ku bulamu bwabwe bengikoledde. Otandise okubako w'otuuka, amafumu gakkuba, gakulaga tolina ky'osobola, ebyo si bibyo, tolina kye waakoze, oyo tabasiriwalirako, enkya bijja kuggwawo, bambi naawe n'oggwamu amaanyi. Nedda. Nedda. Baleke nga boogera era obayiteko, ate era bw'obayitako obakubenga enfuufu, obagambe nti yeeyo, anti si yange naye nze ngivuga. Si yange naye nze ngivuga, gwe tobafaako bakuba nfuufu gibakube.
abo bennyini abakwogerera bw'obasanga nga ku mmere nga bali abagaye nti njibagulidde bamanye kibayita sente omala otambula ogende. Muganda wange nyumirwa obulamu bwo totaataganyizibwa bafeeriya tova ku bbala olw'aboogezi kubanga abasinga okwogera batunuulire obasinga kati owuliriza otya omuntu gw'osinga omuntu gw'osinga akumalako atya emirembe omuntu gw'osinga akumalako atya emirembe teri mugagga akusinga ng'omusinga amagezi kubanga gwago goyita amagezi go bwe busiru bwe bukukumidde awo wooli ye bwoyita obusiru bwe ge magezi ge agamusobozesa okuba nga akuyitako. Tova ku mulamwa olwaboogera sigala ng'otambula bajja kutuuka tebajja kusirika bajja kusigala nga boogera naye bayiteko olw'okuba boogera oleme okukola bizinesi zo olw'okuba boogera oleme okuzimba ebizimbe byo olw'okuba boogera oleme okutambulira mu mmotoka ey'abagenda kwogera wangi oleme okukola by'olina okukola obulamu bw'okubutambuza nga bw'olina okubutambuza kubanga bagenda kwogera nedda bajja kwogera tebajja kukoma tosobola kuba stoppinga kwogera wangi tosobola kuba stoppinga kwogera naye naawe tebakustoppinga kugenda mu maaso. Buli lwe bagamba nti ekyo si kiki kati agenze bweru okwetunda bwe baba nga bakulangira Malaysia Thailand kati tandika kulinnya za America tandika kulinnya za Bungereza tandika kulinnya ze Canada bwe baba nga bakwogerera kayumba ka bisenge bisatu situla kalina bwe baba nga bakwogerera kaduuka ka Olusero gulawo hardware bwe baba nga bakwogerera ka clinic tandika essomero bwaguuga boogere obagambe nti anti mwategedde gye nzijja mwe temwagala kuba mweyombeera mbi nammwe mugende muzinone nammwe muve mweyembeera ebanyiga. Ebigambo bino si byaba batandise okuwangula bulijjo nzizaamu maanyi abali mu mbeera embi wabula kati njagala okuzzaamu amaanyi abatandise okutambula nti wakati ng'otandise okutambula owulira abakusika ebigere tokkiriza tobawalana eyo yensi musule bulungi. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, wana wa mama, wana wa tata. Wana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, wana wa mama, wana wa tata. Lugonvu